Yes, okay, video boxing up bulijjo katandika butandika achalo tukamusembera ko busembezi oyine video boxing up bulijjo akatandika kakano kapya ego ina abaana go ino muzadde atebera nga ate osembera okubera nga ate osinkana ka film kana kenjawulo baka isa the space between us ebanga eri wakati wani waffe abantu ali mu family naddala bazadde n'abaana tutandise ne family emu baba nonga laba bali mu mbeera ya kuzannya taata yuno nga ate bakyamusuubako ate nga n'omwana naye wali mu family ne mama naye nga ddala anyumirwa tukujukiza nti wano ku VJ Box Translated Movies tukubiriza nti yongere kusubscribinga okulikinga ate n'okusharinga ne banno bw'obanga oyize commentinga ayagala kwogera naffe mu ngeri y'enjawulo enamba yaffe 0772 76 31 ku WhatsApp kweri kaya kaseera kagenda oyita agenda olabanga bazadde be tekyabalaba kyava abayita bwe yalawuliranga atidde kyava tandika oyita bazadde be wabula mu kaseera akawulirira ddala atidde era yeebuuza bazadde bange muliwa omuwala yatandika okubeera nga ate eraliikirira kubanga agenda olabanga ekifo kyalimu alimu yekka abazadde bamwabulidde bagenze mu ntandikwa babadde naye wabula agenda owulira nga waliwo amuyita omuwala ono gwe bita Aima maama amuga saawa zo zino 3 okyakola kimbuliri zuukuka lwaki esaawa zino okyebase mwala yuno saawa 3 yakazuukuka omuga saawa zino saawa 3 zaweze dda nti ye budde nga bwanguwa bana akagwawo ne butandika okuba bukedde kati amugamba mama tewandigenze waka mulimu leero njala tubeereko wane waka tunyumyemu tuzannyemu mama yamugala nedda munne nafunye akalimu bankubidde essimu n'okubeera nga nkwasaganya akalimu sigenda sobola kubeera nga ate mbeera wano waka nina okugenda nfuna akalimu omanye ebiseera bingi nnyo abaana ffe nabategeera eddala ki ekigenda mu maaso omulamu bwaffe endala mu nsonga z'emirimu abamu bangi banzikuba beetaaga obudde bwaffe naye ng'ate tulina ate okugenda tukwasaganye ebyemirimu ebibabeezaawo otwala akadde n'obanyunywa ne bategeera ddala ki ekigenda mu maaso bw'atyo maama yasiibula muwala we abeere ng'ate ye agenda abeeko byakwasaganya wabula mugambye nti kyobatega kyonna kyonna genda eri taata yagenda okuba nga akwasaganya. Where's my phone? Ekiri ewaka wano omwana okirabika yandibanga yeebowa nga bazadde be tambeererawo nnyo obudde ate baamuwa essimu kati obudde abamalira nnyo ku ssimu bananga bazadde essimu zino ze tuwa abaana essimu ensangi zino ziriko ebintu bingi ono ye kati agamba essimu yange terina makulu n'olunaku luno simanyi n'atambula lutya kwegamba alimu embeera y'okwebowa bakayise the space between us ebbanga wakati w'abaana n'abazadde litula firimu eno kakati omwala oluvannyuma nga amaze okuba nga ateeterezaamu adde no wansi asinka ne kitaawe amugala taata njagala obeeko kyoteebereze njagala okugana njagala osooka oteebe aga muwala wange sitera kubeera nga ate nteeba kyoyagala nteebe ndeka gwe teeba buteebi ekintu kyonna. I didn't even know I was going to win. Omanyi nali simanyi tegenda nakuwangula naye nawadde My friend Eli just came and told me. Mukwano gwange yazze n'angamba ekintu kyo n'angamba ayagala tuzanye tennis ffenna. So I was so confused. Kati n'adde ndi awo sibitegera bulungi nga ndi awo nzannyazannya. And then I had to go. Ngamba oba ngende nzannyo bambireke. And then I came out. Oba mbeere nga ngendo banfulumu oba nnyingire. Aba akyamugamba muzeeyi n'akwata essimu ng'alinga abadde tamuwuliza namuwuliriza. Kati alina kwegenda okusoma muganze nfunye. Amugamba nfunye email giwadde ompeereza naye sinzi ongera kuba nzikuweereza nate kati omuwala ono ekizimusumbuwa abadde yogera ne kitaawe naye kitaawe bw'afunye essimu tamugambye nako nti lindako njogere n'ono kitaawe atandikiddewo okugera ne ku ssimu nga kiringanga nti abadde tawuliriza muwala we ayamba kagamba nti njaga kitange okubeera nga ate ankulembera yeebuuza muli mutima ni lwaki kitange ono ne maama bandeka bulesi bwe batyo tebagala kumpuliriza ye maama yagala nnyo beera ku mirimu tayagala kubeera na muwala we
am I the one selfish? Muli yeebuuza ekibuuzo lwaki bazadde bange banange gwe n'omuzadde ali eyo. God. Bino ebibuuzo abaana babyebuuza mu mitima gyabwe nsolooza omwana wange tategeera akyali mwana muto. Naye munda muyemba nti mumufaako mubeera mu buweereza bwokka mubeera ku mirimu gyokka naye muye abeeramu ne space ewulira nga yeetaaga okubeera ng'abeera nammwe. Oluvannyuma lw'ebyo byonna yafuna tesimina abeera ng'atekwa amalira obudde. Wabula eka wano balina omukozi kyava amuyita. When they call you, what do you want chop? Kati amuga ogenda kulya ki? Rice and turkey. Onalya muceere, onalya muceere gwokka oba ogenda lya n'omugaati ne caayi. Kyava amuganza nje ate nnuma. You know say I no go force you. Oluzannyira kukaka. Nze woto oyagala gwamanyi. I'm glad to hear that. Bano be bakozi be tuteeka ewaka. I'm only going to say it once because I don't like repeating myself either. Kati amuga nze sigenda kulya mmere era nkigambye musigala kuddamu. Come, I not be your mate so. Gwe nnyabo kera okwogera nange bw'otowooza nti ndi wa myaka gyo. Ono ye mukozi boosi abajja nakkakkana. Are you leaving again? Kati abuuza taata naye kati ogenda kati nti ye munnange naye miti nje nnina okubeera ng'ate nkwasaganya. Taata naye togenda wakabeerako wano waka njala kwogera naawe nnyambeko mu waka wange w'essomero. Your mom will be back soon. Maama wagenda kudda mangu agenda kubeera ng'ate akuyambako. Time. Maama yagamba talina budde kati nze genda mufuna ntya. Daddy, don't go. Taata togenda naye ku mulimu leka onnyambeko. Yamugamba muwala wange obudde bugenze nnyo okubeera ng'ate nziruka ku mulimu gamba ono Gloria omukozi waffe abeere ng'ate akuyambako. So well. Oyo tamanyi na luzungu. Me. Gwe obadde ki kyogamba onsinga oluzungu nze nasoma. Gloria. Nze nasoma gw'olaba. Far out. I need to go. Taata yamugamba ne Gloria muyambeko abeere ng'ate amaliriza omulimu gw'alina okukola ogw'essomero. Yes so. Akoleho omwaka wabeere ng'ate amaliza bulungi. Bwawe taata namusiibula. Naye ng'omuwala alaga nti abazadde bano tebamuwa budde. Yandibanga abazadde bano bamuwa obudde butono ddala okubeera ng'ate babeerako naye. Bamulekera mukozi tetumanyi oba omukozi naye mulokole nga bba abazadde. And because of God, now I want you to do this thing so. We are going the assignments. Kati yamugamba kati nogenda oyite waakawo nkuyambeko tukole. Adde agamba taata nti ono omukozi tamanyi na luzungu. Kanjerega ki kano akaana kalowooza tsaasoma. Ye mukozi. The man who is very rich came to school today. What's the adjectival clause in this? Kati amugamba ku ssomero oli omusajja omugaggaze n'abaako byatugamba tuwandiike. Adjectival clause. Bagiyise adjectival clause. Ekiki? No share for me. Kakati n'oluzungu talumanyi bulungi. Adde amutereeza Katonda ekanira naawe linda maama we abikuyambamu nze sibimanyi. She never has Kono nti maama talina taba na budde bwange abeera ku mirimu. to her. Abamu balina abazadde mubeera mu buweereza bwokka bana mwabasuulawo. I know will be their priority. Just Kano agamba nedda n'abazadde bo bali bize bokka bakyalina emirimu egy'okukola babeere nga batubakubeezaawo. priority. Naye nga kyolina omumanya gwe baliko gwe bafaako. Who says parents should train up their children? Yamuga Bayibuli naye egamba nti abazadde balina okubeera nga balabirira abaana babateeke mu kkubo ettuufu. Don't even have time. Naye bo tebalina na budde kubeera ng'ate bannyambako. Have your time. Don't talk that one no. Amuga toyogera bubi ku bazadde bo kakkana. Worry, everything will do all right. Bajja kuba nga bafuna akasente ate bakuyambeko buli kimu kye weetaaga nga bakikuwa. Help me. Yamuga kati gwalina okunnyamba nkuyambe ntya? Do this thing for class. Gwe nnyabo nza sikulu fee zasula zaaki. Supposed to research. Yamuga nedda ono project work tulina okubeera nga tukola research nga tufuna obuyambi. Emanyi badde omuzadde ensangi zino abana ba secondary research afuuse research. Serious. Ajeta. So amugaye tulina okukola research okubeera nga ate tufuna wako gwe tulina okukozesa okuba tuddamu ebibuuzo bino. Obudde bwaziba. Maama yuno yali akadde ewaka era nga amaze okubeera nga yeesetinga. Kati muwala we kyava ajja. Mugamba maama mbadde nkusuba olunaku lulamba. Bw'atyo n'amuwa akafumita abire ng'ate amugamba waayi. Yamugamba mwana wange ate mpulira nkooye. Yamugamba maama tugenda tuleko kafirimu ffembi. Tumaze ebbanga lingi twalabanga firimu ffenna naye kati wabivaako. Go to bed is even Kyebamugamba nedda mwana genda weebake naawe mpozi genda olabe n'omukozi naye kyekyo genda weebake. listening to me. Mpuliriza munnange nkooye mwana wange nkooye neetaaga okuwummulamu. I'll wake up on time tomorrow. Era kati genda neeweebake nkyozuuka olina ogenda ku ssomero.
There's a PTA meeting tomorrow. Yamugamba menti waliyo olukuŋŋaana abazadde balina okugenda ku ssomero ate basinkana abasomesa. Have a conference tomorrow. Nze nina conference enkya kati lwaki onsumbu oyagala nze ŋŋendeyo. Yamugamba naye batugambye leero wadde oyinza ogambye ne batugambye leero ate beerayo buli myezi 3. Also, I can't miss my conference tomorrow. Mwana wange sowa kubanga asibeera mu conference gye nakubeeramu nkya nina ogibeeramu. Stop, I said I'm tired. Nkugambye nkooye ndeka nkooye olunaku lubadde luwanvu nze nanze nampulira nkooye njagala kwebaka. I can't divide myself. Naye kati genda webake mu kisenge ekyo tosigala n'osumbuwa. But somehow your time fits perfectly. Kakati omwana amugamba maama ne okubeera nga okola obudde bwo bugenda bulungi nnyo mukola ne kubuweereza. Naye obudde bwo tebuba nange ebiseera byonna. Kati ngenda gamba omukozi Gloria afuuke maama wange gwe nkuvuddeko. Omwana ekigambo kyayogedde akijjeewa. Akijje mu kubeera nga abazadde bamulekeredde emirundi mingi. N'agamba maama we nti maama kirabika nze kati ngenda kukuleka nfune omuzadde omupya ye mukozi w'ewaka. Kazi katukaddeyo ne kakaaba. Abazadde bangi tebakyaba baana bawe budde. Omanya ngeri emu sitaani gyakuggyako abaana bo kwe kuwa emirimu egikufuula bize. Ate naawe ne weebulankanyizira ddala eyo n'obanga obulira mu mirimu. Kati yasigala mukazi wattu akaaba abuuza Mukama naye Mukama kiki lwaki bantu tebanfaako. Awo omukozi Gloria wamusisinkanira. N'amubuuza nti ki ekigenda mu maaso. Lwaki ogezaako okubeera ng'ate okaaba. Mbuulira naawe kiki kyembuulira kye kigenda mu maaso. Yamugamba nti maama mugambye nti waliyo olukuŋŋaana lw'abazadde. Naye n'aŋŋamba nti talina budde kubeera ng'ate alugendamu. Don't talk like that. Atwogera bw'otyo. Abazadde bakwaga atwogera bw'otyo. Life they hit them sometimes. No, it's not adult life now, you know. Yamugamba twogera bw'otyo maama wakwagala naye tegeera kimu nti emirimu gimukwata. Bw'aba tagenda mu meeting naawe nze nja kgenda naawe. I will go. Nja kgenda nze mbere nga njogerayo ku lulwo. Balance for your back. I will go defend you for that place. Mukazi wattu yeetadde wamugamba bw'aba tebagenda nze nja kgenda naawe. Ye mukozi w'ewaka agezaako kubeera ng'ate amukumaakuma abeere ng'obulamu butambula bugenda mu maaso. Sorry, that's what you used to cook. What's it careful? Anadde amusangula amaziga kumba amusanguza kigoye kyabeera nakyo mufaga ate onsimuza kigoye bwekityo. Babeerawo bwe batyo omukozi yabeera ng'ate amukumako ewaka. I don't blame you now. But anyways, no worry, yeah? Kati amugamba tokaayana nabo nze ngenda kgenda naawe nja kuba mutwala ate ku ssomero tubeera mu meeting eyo. No cry again, no. Toddamu kaaba genda webake naawe. Kwegamba omukozi awaayo akadde n'ayogera n'omuwala ono ate abazadde bo kye batakola. Baby. Kati no mu budde bw'ekiro badda ate okubeera nga bateesaamu. Amugamba nti muwala waffe alinayo olukuŋŋaana lw'abazadde ku ssomero ondowooza gwa n'agenda yamugamba nedda munne meeting ku mulimu enkya. Kati ate kati munne gwe maama we kati ndowooza gwe wandigenze kuba gwe maama we. Sebo otegeeza nze olwokuba nze yamuzaala namuzaala nzekka. Nange nkya nina olukuŋŋaana lw'olina okubeera ng'ate ndimu. So kubeera nga ndusubwa. Omanyi tumaze ebbanga lingi nga tutereeza conference eno kati tusobola kubeera nga tubeera mu conference eno ku kanisa. Yamugamba conference eno ebaddewo tujjegedde emyezi egiwera tetusobola kugimuvaamu ne tugireka bwe tutyo. Just like that. David, I'm a leader. David banange nze mukulembeze mu conference so kubeera nga sigenda kubeerawo. Yamugamba kati tugenda kukola tutya. Omwana yazze Joy teyazze wange yadde agala gwe abagenda sinze. Father! Negwe kitaawe nawe osoofuna akadde nate n'ogenda ku ssomero ly'omwana. Omwana ndowooza gwe mukumi ate gwe amugabirira. What are you saying? Kikyogezaako okwogera mwami. Yamugamba nze nkoze bye nsobola okukola byonna. Ne kati kyetaagisa naawe abeereko ky'okola nsasudde fees. Buli kimu kyawadde yeetaaga mbadde nkimuwa. No. Showing up does not mean money. Yamugamba nedda ssebo okubeera nga twagala obeerewo tekitegeeza nti omuwadde ssente kiba kiwedde. You think that's... Ayina golooza kubeera nga omuwadde ssente z'obutabo bika kyekimala. Nedda kati otegeeza ki maama w'abaana oyagala nkole ntya? Who stayed up with her last term? Olina okubeera ng'obeera naye taamu eri eyaggwa olina by'otaakola bulungi. Doing a science excursion. Bwe yali akola empya sayansi bye nze yaliwo okumuyamba gwe waliwa. I wanted the both of
yalina okuba nga apresentinga ku lunaku luli nga tulina obeera offembi naye gwe wagaana nzinze kanze yagenda. Kakati kyogezaako okwogera mwami ogezaako gamu gwe yakola ennyo. Kati ogambye tubale kati tugenda kubala. Katubale nange ebintu gye nali wanti obalidde ekijjo. Gwe yamuyigiza ovuga eggaali. Yine omusajja ono. Gwe yamutwala kusomera omunako olwasooka. One special revival retreat. Ani amutwala ku retreat ey'enjawulo yali gwe oba nze anti tubala ebintu gye tukoze bintu birungi. When she sprained her ankle. Ojjukira yamuyambako yali akonye ate omugulu gwe n'abeera ng'ayitaga obuyambi. Tebatandise kubeera ng'ate beenenya buli omu asoma kyakoledde muwala waabwe. I try my best. Amagambo naye mwami ngezaako okukola kye nsobola okukola naye ebintu binkwasaganya bingi. Trying to. David, my... Kati ababa nange nina ebyokukola ndeka. I really can't. Munayi David, nina conference enkya so okubeera ng'ate njisuubula. Words. My name is already on the program. Kubanga erinnya lyange bayitadde ku program zalina okubeera ng'ate nkwasaganya. They determine my department. Naye nange munnange ebirimu gye ngenda okukola so okubeera nga njisuubula kubanga department yange nze agikulembera. Era we sibeera bigenda kubeera nga tebikwatagana bulungi. So bibatabuseeko bakyebuuza naye agenda ogenda mu meeting y'abazadde ku lw'omwana waabwe. What I can't. Omanyi ebintu nga byo noyitenkaayana wakati w'abazadde engeri gye bakwasaganyamu abaana. Maybe Gloria should go. Taata kyava ateesa ndowooza omukozi waffe Gloria yaba agenda werekera omwana. Agenda okirowooza maama kakati kale ate tunaagamba ki katusindikeyo oyo. So bagenda olunaku lugenda okutuuka ku lunaku lwakati awo ate bali bavuddeyo ku ssomero nga Gloria yabadde omuzadde. Oh my God. Batuuka ekagandana ne Gloria so akikkiriza. Kyokoze mu meeting side eyo. Me afraid. Nze abo nja batsobola. Nze sina gwe ntya. See, I feel they tell you I'm Boogera by'otaagala byonna nze nagamba nava ku street nsobola obbattereza mu line. Honestly, when you stood up and said Omanyi olenge gye wayimiridde n'ogamba mmwe mugamba mutya mwongeza mutya school fees mwagala mukole tutya. I was like Mulowooza tukolako TM sente batuwampe. See, now them savvy. Abo gwe bereke abo bandekere nja bakwasaganya mu ngeri yange. I tell you now, they represent well. Gwe nkakasanze n'onaku oluddako ntwala nja kukolera bulungi. stand for me like that. Kale yamuga munange senga mama wange naye ayimirewo ku lwange nga gwe bwonkoledde wali. Yeah. Atotya ne soko lindeko wano waliwo ankubira baby wange. Kyava akwata ki boyfriend kye ne boyfriend gy'oli. You don't chop. Olidde ku mmere. At the house now. Kati okombulire oli waka ewuwo. Okola ki kati? Thank you. They always check up. Kakati ono omuwala atuuse emyaka egy'abaana abaana abakuzeekuzeemu abatandise okubeera nga bavubuse. Okay. Bwawulira omukozi ng'alina gwanyumye naye mu ngeri y'okubeera nga eri romantic mu ngeri y'omukwano bitandika okuba nga tena ebimukwatako mu ngeri y'enjawulo. Kyerwa tugamba nti wegendereza nnyo emikwano gy'abaana bo kati kyava abuuza wadde oyogera naye. Ndiye menjoya ne boyfriend wange ati ye sweetheart wange. Boyfriend. Kyava mbuuza kyogera nawe olina boyfriend nti ogamba ki? Okay. Agenda kuwasa ebyo tetubirimu naawe va mu luzungu. Who tell you say na book they say they find Kati ekyo yogamba gwe omusajja olowooza okufuna omusajja kyangu mukama yampadde na mukisa okuba n'omusajja. It's full ground. I find, I package. Feel the number of men within my matter. Kati amugamba ebyo bireke nze omusajja kasitaba njagala ebisigadde sagala kumanya. See, if they line up for main gates. Gwe tolina omumanya abasajja bangi bavve neeri baagala nze naye nze nalonzeewo ono. I'm surprised. Kati mulagane nze mpulira neewuunya. Olinayo kikola otya okubeera ng'olina boyfriend? This way they ask me all this question. Soko mbulire bino biki byombuuza oyagala kubanga oyingira mu relationship. Why now? Kyebamugamba nti nedda oga ne lwaki nedda oli nti ndi muto nnyo. See, now old school be that. Gwe nawe wedde ebya kikadde. Don't get boyfriend. Obwana buno obutototo buno bulina boyfriend gwokola ki gwe omukulu bw'otyo. Yamugamba nedda nze saagala. I don't need. Era sifaayo oba balina bati balina. Some people when they talk like grandma. Laba nno akaana akatokoogera nga jjajja gwe nawe dda mu layini. Nah, in fact. Ani agamba nti boyfriend agenda kukola bubi bikula amaaso. Omukozi laba byatandise okubeera ng'agamba omuwala. Amaka gano g'abalokole amugamba Bayibuli egamba
tokolanga mbira So omuwala ne Bible mukazi wa takyagisoma nnyo you don't see. naye adda mugamba Bible egaana okubeera nga twetaba nga tuza okusookwaka mu kaseera nga tekunaakutuuka. No worry, I will introduce you to some. Kati yamugamba nze ngenda kubeera nga ate nkuleetera nkuintroducingira otegeere kyekitegeeza okuba ne boyfriend yaba kikola batya. Say you're hungry. We can go cook. Gwe twayenduza katenjala ekuluma kamala ogenda ofumba ngenda kukuterako akatabo nkubuulire bakwana batya okkiriza otya. Yeah. Ono ye mukozi w'ewaka bannaye mulina abaana mwabalekera abakozi okubeera nga babakuza byandibanga bino bye babakolera. Ng'omuzadde osaanidde okubeera nga okuza omwana. Bayibuli egamba nti muteeke mu kkubo ettuufu bw'alikula talirivaamu. I have a question. Kati omuwala amugamba nina ekibuuzo. Kyava mubuuza nti okunywegera omuntu kibi? What did you say? Ogambye ki? Dad. Kissing. Mbuuzizza nti okunywegera kibi. Kiki ky'obuuzizza mwana wange? Question is that? Bino ebibuuzo bijjawa. Who is kissing you? Ani akunywegera mwana wange? Tewali maama tewali. Give me that kind of question. Ekibuuzo nga kino wakijja ku ki? What kind of question is? Yamugaa kale ndowooza ekyo kiganye kale. Naye mbe njagala kumanya bumanya. Mbe njagala kwekale kankubuuza ekyokubiri. If someone asks me to be his Waliwo yambuziza okubeera nga nze afuuka girlfriend we muddemu ki? Aima, Obadde ki mwana wange? Gwe Is this what they are? bino ebibuuzo biva byakusomesa ku ssomero. You are just thinking, so you don't have any other. Kati gwe oli kulowooza bulowooza ebintu bwe bityo tolina birala byakulowoozaako obadde ki mwana wange? What is this? Kiki bino by'ombuuza? What do you mean by someone is asking you to be? Kiki ky'otegeeza okubeera mutu ogamba omuntu agamba obeere girlfriend we biki bino? Listen to me. If I out you have a boy, Yamuga nengeza mpulira nti olina boyfriend gwe. go to your room and stop asking. Nakusika kusomera okukola ki? Kufuna boyfriend we kusoma obadde ki? Genda mu lumu mangu webake. Look at this. Omuzadde omwana amuleetedde ebibuuzo ebizibu. Ebibuuzo bino abaana bangi babikubuuza. Ne bw'ofuna omukisa omwana wanajja akubuuza ku nsonga nga zino. Mazima gali nti osaanidde okubeera nga ate omuddamu bulungi. Tasaanidde kubeera nga agobebwa kubanga omulimbe gwe tulimu ebyo ebibuuzo abantu babiddamu mu ngeri nnyingi. Kati gwe otamuddamu agenda kufuna abalala kye bamuddamu kyandibanga si kyekituufu. Wuliriza. I have a question. Kyava ajja eri taata maama amugobe agamba taata nne kye mbuuza. Taata alinga atumagira namu amugamba kiki ky'obuuza? What is sex? Okwegatta kyeki? Ekiki? Abadde yebase yazuukuka. Wait, Kyava mbuuza nti otegeeza ki? discussing that with you. Bino obadde obyogera naani? Ko ye nedda bali sinako njogera naye. You should. Nze njagala kimu kumanya kiki ekyo? Eh? You're too young for that. Yamugamba toddamu kugeragera mbwe bityo okyali mwana muto nnyo. What? Osaana kitegeera ekyo gwe okyali mwana muto nnyo. Ah, still a little child. Okyali mwana muto ebyo toddamu nakubyogerako. Please. Wananumya n'omutwe. Kale kankuwa ekiraato weeraliikirira. Can I have a boyfriend? Nsobola okufuna boyfriend. Obadde ki? Mwana wange obadde ki? Go to your room this minute. Kati genda webake. You are not meant to have. Genda mu kisenge weebake. Toyina kubeera ng'ofuna omuntu yenna. Okyali mwana muto. Kati yambuuza myaka emeka kwenna ofunira? Emyaka egy'obufumbo. Age. Emyaka eky'obufumbo gye gifaanana gitya? See, Kati nkubuulira amazima. Olunaku lwange lubadde lunene nnyo nkooye. allow me rest. Ndeka neebakeko. We'll discuss about this later. Ebyo tujja byogerako oluvannyuma. Sokoleke neebakeko. Go to your room. Genda mu luumu yo ate obeere nga weebaka tujja byogerako edda ebyo. Omwana aleese ensonga z'okubeera nga ataabuuza taata. Ne taata we naye amugambye kimu nkooye genda. Naye nga nengeri addamu biri abadde tamuddamu kubeera nga ataamutegeeza wabula kumweggyako. She getting this question. N'okwewunya okunene kwabadde nakwo. Banaye mutegeere abazadde omulembe guno gwe tuliko ddala ng'omwana wamuwa essimu omulekera TV. Ebyo buli nsonga gy'olaba ku nsi TV egenda gyogerako. Buli nsonga gy'olaba ku nsi TikTok egenda kuweereza vidiyo egyogerako. Kati omwana yandibanga olumu yeetaaga okubeera nga yeetereeza. Kyokka ate n'otamuwa budde. Kakati mbudde bw'ekiro ayina omulenzi gwagala naye ku ssimu amugamba nze mune simanyi kwogera n'abantu besimanyi ko n'amugamba njogedde ne wikisi kati bbiri kati tuli ba mikwano sikyali stranger ndi muntu gw'omanyi. I don't know, my parents are... Yamugamba
Yamuga munange bazadde bange tebanzikiriza nkusisinkana kyokka ng'ongamba nzije nkusisinkane. Kirabika omuwala ono yatandise okubeera ng'atafuna boyfriend. Essimu gye baamuwa abazadde be kwatandikidde okufuna boyfriend. Abazadde gye muli. Kati amugamba ku Lwokutaano sigenda kugenda ku ssomero njagala tusisinkane. Kati gwosobola okufuluma nze nja kuba nja kulaba ku feesi y'ennungi. Abakyayogera bamwe namusanga. Gwosoka ombulira okola kyetaayo ng'ekyaliko kiki mbadde munaye maama ndaba lesoni ya math ku ssimu. Yamulimba nti abadde asoma kubala kulibadde ku ssimu. Amugamba ssaawa ziri 4:30 okyatunula okola ki? Weebake mangu. Weebake mangu mwana wange. So sorry, I have to go. Amugamba naye nsonyiwamu nina okubeera ng'ate ŋŋenda nina okwebaka. N'asiibula boyfriend bananga abaana. Mwana gwe ali eyo tegeera kino. Si kikulu kubeera ng'olina boyfriend naye togenda kufa bw'oba tolina boyfriend. Kaakati yuno agenda ku ssomero. Ayina mukwano gwe yamubuuza kati ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso. That group when I put it for. Amugamba nakutadde mu group eri waginyumiddwa. Amugamba ne nasanzeeyo kigaayi. Kyo kye nali nkugamba naye nagamba oli mwana ojja basikiriza oli awo wali ogaana okgenda. He said Omukozi alina group ya WhatsApp gye yamugatseemu. Kakati ate eyo atandikidde yafuna abavubuka. Correct, babe. Kyokka omukozi yamuwaana buwaanya amuwadde akadde amulaganga kyagendamu bwe kiri ekirungi. Correct. Now you the host. Now you the hottest babe in town. Kati amugamba gw'oli muwala mulungi era wona amanyikira ogenda kubeera gwatsinga. Amugamba naye mbadde sigendako bantu besimanyi bulungi. Tukati otabiki. What's yourself? Otya biki gwe weetereeze yogera nabo ekisinga obukulu manya. No let her. Togezaako n'okkiriza omusajja oyo akwateko kasita musisinkana talina kukwatako. Bw'owuliranga bino feeling ebijja mbagala bya girlfriend we. Yes. Kwegamba ali kumuwa amagezi ag'engeri gy'okubeerawo ng'alina obulenzirenzi. And I would think about it. You understand? Yamugamba munange bw'oli wagamba ofuuke girlfriend mugamba njakirowoozaako tomala gakkirizzaawo. What did my parents find out? Firimu yiino ebigambo nga bino omwana w'oyo gw'olina yandibanga ku ssomero mu ddomu bye bamugamba. Yandibanga gy'atambulira bye bamugamba. Enjoy yourself. N'amutu balina mu kkanisa babyogera. Ayima yamubuuza naye maama senga abimanyanko kinaaba kitya koona gwe teweeraliikirira oba anaamanya wataamanye gwe sigala ng'ogenda mu maaso. Akaana akalungi kano agenda ku ssomero gwe sigala sikakatsa nti nno omusajja omulaba. Kakatsa nti onyumirwa nagambye nyumirwa naye tagezaako nakukwatako. Olekye n'ekimu eky'ekkumi nze akuwadde amagezi okubeera ng'ate ofuna ekirenzi. Kwegamba omwana wo abantu bangi bamuyigiriza abavubuka bangi ku kyaki n'ebweru w'ekkanisa ku ssomero bamuyigiriza nti wataala na boyfriend abataliiwo. Kyokka ate ng'ekyo si kituufu. Ffe nga abakkiriza Kristo tulowooza era tukkiriza ddala nti osobola obeerawo nga tolina boyfriend. Ekyo Kristo kimusanyusa. Bayibuli egamba mu kitabo kyo Song of Songs tozuukusa kwagala nga si biseera byako. Kakati mu kiyumba ekimu ene katsokoto babeeranga ene katsokoto waliyo ennyumba ezayisinaba kuggwa. Tulengera waliwo atambula ye mwana muwala yandibanga boyfriend gwe yafunye yamugambye onsisinkana ludde eno. Baana basomero baabano baana bato. Wow. Kyabamugamba ne kyekyo banange amaaso kyekyo ng'oli mulungi okusinga wendo y'okusimu. Kwa omuwala nti ne weebale. Oli eyo muzadde naye muwala wo bameka bamugamba nti ali mulungi bw'ogano kimugamba. Only good chats. Yamugamba munange ekifaananyi kyo nakirabye ne mpuliranga ddala nsanyukidde ddala. So quickly message you. Era nasazeewo naye nkugamba ojje tosisinkane. What's it? Kubanga gwe omuwala omulungi gwe nalindabye ku nsi yonna. Okay. Kati n'omuwala ono bino tabiwulira aludde ebbanga nga tabiwulirangako bukyatandika kutegeera. I just want us to. Amugamba naye mbadde njagala tunyumirwemu. Okay. Kale banange omwana tabimanyi akkiriza bukkiriza kwa naye alaba kipya. Amugamba njaga kutwalako mu nsi yonna ogyetegereze. Naye ne gwe n'omwana gwe balimba lowooza ku kaana kimusoma nako
kali mu ddoomu nga gwe naye bw'oli mu ddoomu. Naye agamba ngenda kutwala mu nsi yonna. Whatever you want, I'll get it for you. Ludo. See, we play a lot of games. Kati amugamba atugenda zanya emizannyo mingi, tugenda kunyumirwa, gwe teweraliikirira. Nkusuubiza tekigenda kutuukako nga kikyamu. Kale, omanyi ki? Are you okay? Omanyi? Kati jankulage ngoberera bugobereze. Tell me. Jankulage onogola mwana w'abalokole. You look beautiful. Onogola mwana w'abalokole. Naye Yeah. Kalisa yuno amtutte erudde eno amugamba jamutugende. Yantugende nkulagira avu tuzanye mutunyumirwe. Oyogola mwana w'abalokole. Kati oluvannyuma lwa byonna nga byonna biwedde. Zoe. Yuno aba agenda sinkana Zoe ali mu senior 1. Ye ali mu senior ya waguluko. Kati amugamba nange mbadde nnabe nkyanizeko wano bantwale naye naatera okugenda. What's that? Kati amugamba nafunyeeyo ki boyfriend. Yes, I remember. Oli duuku nti omujjukira. Yes. Twasisinkanye jjo. He said I'm beautiful. Era naŋŋamba nti ndi mulungi. His girlfriend. N'ayagala mbere girlfriend we. This is wrong. Ebintu ebyo kyamu tetulina kukola bintu bwe bityo. That relationships. Mama yagamba nti buli nkolagana bwe zityo zitugendamu oba ozigendamu ng'ogenda mu bufumbo. Nobody. Ebya kikadde. You shouldn't be. Olaba nti bannange emikwano gy'abaana bo olina okubeera ng'ogyegendereza. Ono yabiggyeyo kati abireese n'eno. No one is. Onamugana edda si tolowooza nti oyo gw'ofunye mutuufu sigala ng'oli ku mulamwa Aima. I'm focusing and I'm not giving. Gwe teweeraliikirira nze sinnamukkiriza nti nno mugambye nti ye. Where did you get that from? Kati ne gwe bino wabijjayo ebyokubeera omuwuliriza omugjawa ku online. Hard to get. Ku online bannange ebintu biri ku online muzadde wandibadde otaasa omwana ku kye bayita online. Choose to. You may have the body or you. Amugamba oyinza okuba ng'olina omubiri gwa kyana kito naye ng'obwongo bwa kintu kikulu yenze kati. Yamugamba abino ebigambo bino simanyi oba wabijjeewa naye si kituufu. But they just. Gwe bireke nze siina boyfriend just nenjagala kufuna. What is really about? Amugamba nze si ekikulu njagala kufuna nenjagala mmanya biri bitya okubeera ng'olina boyfriend. Hi. Abaana bangi ekibafunisa boyfriend n'ogone mu nsobi yesi bagala kuwulira kiba kitya. Omuzadde simanyi ng'egyo ogenda kukolamu naye osaanidde obeere ng'ate oyogera n'omwana wo ku nsonga nga zino. I think I see my mom. Yamugamba waayi mama mulengedde wali ndooza kaŋŋende emboozi yaffe tunaagattiraka. Omwana byetandisa okubeera ng'ayingiramu ebikyamu bw'afuna n'emikwano gye ate baagigamba. Kibala balina okwegendereza abaana aboogera n'abaana bo bavaawa era bava mu famire ki era bamanyi ki. Public speaking, they are. Tudda eri maama omulala sayidi. One is my job, one is my passion. So this is just too much. Alina ka interview kagezaako okubeera ng'ate atambuza. I agree. Era agezaako okubeera nga kkaanya abeere ng'afuna ka contract akamu naye abagamba emirimu gyange gye nkola ngikola kubanga njagala si kubeera nga nagisomerera oba ki. Thursday. And Tusisinkana ate wiiki ejja tubeere nga twogera ku nsonga nga zino. Mu kaseera ako muwala wate n'abeera ng'ate ajja okubeera nga musisinkana. yes, please hold on. What did you say? Yamuga alinda katono n'ogamba ki mwana wange maama njagala kwogerako naawe. Second. Mpaamu eddakiika nzijeko wano. Know how you will do it. Kyava agamba kwadde ku simu nange nsaba olindeko ne bye nnosisinkana katono wano nkwasaganye. Fine. Ono maama mulaba mugende tayagala budde bwe asabye adde ku simu aveeko. What do you say is the problem? Yamuga munange wadde oga buzibu badde ki? What is the marriageable age for an? Kyava mbuuza nti omuntu agenda okufumbirwa afumbirwa ddi oba kibi okuba ne boyfriend? It's very important. Munaye ebibuuzo by'obuuzizza ebibuuzo bikulu nnyo. Is just my friend. Era neebuuza n'okubuuza lwaki obyebuuza. Munaye mukwano gwange yaŋŋambye nti agala kufuna boyfriend. Z. Munaye zo oyisooka owulirize. At your age. Okufuna boyfriend ku myaka gyo. Sirowooza nti kintu kirungi era sirowooza nti kituufu. It's not about numbers. Omanyi bayita emyaka egy'okufumbirwako tekitegeeza nti obeera olina myaka 2 oba emeka. Or spiritual. Naye kisinziira ku nkulayo eya emotions. I can't even think of getting Bw'obeera ng'okyali mwana muto kiba kizibu nnyo okubeera ng'okwasaganya bulungi emotions zo. times. Era ebiseera bingi wandiba ng'ogenda kugwa mu mitawaana singa ogenda mu relationships ez'enjawulo. You, your classmate. Kakati gwe n'abaana b'osoma nabo mukyali baana bato nnyo okubeera nga mulowooza ku kintu bwe What's kiti. exactly wrong? Kyava mubuuza nti sooka mbuli kizibu ki ddala ekiri kubeera nga nna boyfriend. Let me break it down. Having a boyfriend now. Kyava mugamba nti kankitereeze bw'obeera ng'olina boyfriend kati kigenda kuba nga kikutawaanya. Toli mwetegefu kubeera ng'okwasaganya ebintu bingi ebijja singa ofuna boyfriend. Can pull you away from God's purpose for your life.
kubanga oyo agenda kujja kubeera kukola ka Katonda kwe yateekateekera obulamu bwo. Bright future. Ne future yo yandibanga agenda gisuulamu ebikyafu ebire nga tekyali bright nga bwe kuba. That should be your priority now. Essaawa zino kakasa kimu nti ova ku Katonda. Be hard. Osome nnyo ate nga bw'osaba. And just enjoy. Amaaso go gatunuza eri Katonda era obona bumu bunaakunyumira. You're still a bit. Okyali mwana muto, okyali baby wange. I'm having relationships. Okyali baby wange gotusobola kuba na relationships naawe. Or a boyfriend will be nothing. Oyo boyfriend ajja kuba kubuzaabuza talina makulu gaali. Thank you. Banaye mwena bawala bali eyo ge mazima ago. Boyfriend naddala nga okimanyi togenda kumufumbirwa yandibanga akumalira budde. Oyo gwe bayita time waster. Princess, can I talk to Daddy? Kyamugamba mama njogeko ne taata. My husband. Nti oyo mwami wange yakugenda naye omugamba ki? Bagirawo ne bazanya mbambi omwana amugamba njagala na taata we kumbe mama mugamba What is my husband? oyo mwami wange sagala oyogere naye. Okay, I'll talk to him. I need to talk to him. I'll call you when it's time, okay? Yamugamba munange kanjogereko naye taatawo kuba nja kukubira nga amaze omufuna. Era bw'atyo n'amukubira. Tata is just here beefing. She wants to talk to you. You two don't start. Oh, I'm not your wife anymore. Bw'atyo munnaye maama yagenda mu maaso nga yimene omwami we. Naye ng'ekisinga obukulu ky'olabye maama ono atuuzizza muwala we n'amubulira ku nsonga z'addamubuuza. Bazadde bameka bakola ekintu nga kino. Kati nno omuwala ono oluvannyuma essimu akyazikubira ddala tazivangako. Yamugamba munne njagala tusisinkaneko nsina kutegeera bulungi. Yamugamba already girlfriend wange tutegeeza ki? Aba akyayogera tawulira kigenda mu maaso kumbe maama we atandise okubanga asembera. Ono ayogera naye amugamba eyo tekimala nze njagala tusisinkane. Naye kati mpeeza ku bifaananyi ebyo mbeere nga ate nkulabako mbeere nga tsebbowa. Maama we kyava muyita nti Aima. Bannange oli gwegera naye ku ssimu. Oyogera naye nani ku ssimu adde yeebuzaabuza nti mulenzi ki? Nyabo mbuulira mpesimuyo kati. Mpesimuyo kati. Maama sigenda kukuwa ssimu yange. Etsimu nja kukuba kaana gwe mpesimuyo wano. Ani adi ne ku ssimu mpesimu. Maama sigenda kukuwa ssimu yange. Omwana teyekyakyawanyi mama ndeka. Omwana yekyakya omanya abaana beekaza bano. Beekaza abaana baffe bano naye Mukama atuyambe. Kyava mugamba maama nakendeka. Wano mu Afirika obuggolera omuzadde. Wano mu Afirika obuggolera omuzadde. Yabugala mwami sokuwuliriza. Omanyi nti muwala wo mukutte n'essimu eno ngayogera n'omulenzi. Ono yennyini musanze ku ssimu ngayogera n'omulenzi. Just my friend once again. Come on, sit down. Kyava mubuuza nti sokumbulire kituufu ekyo maama kyagambye. Mother is a liar. Kyogamba maama omulimba. Call me a liar. Ompita otyo omulimba. On a call with a boy. Oyo muwala wo mukutte ku ssimu ngayogera n'omulenzi. Nothing more than that. Assignment. Something was my assignment. Kana ate amugamba mune maama mbadde nkola assignment bali kola homework njese omuntu ansomesaako ebadde tutorial. Bane mwana wange otandise ebintu bwe biti. He was asking you to... Ada gamba mwelize ebifaananyi bye bino bitufu mama byagamba. Who is that boy? Ne Aima mbuulire mulenzi kyoyo. Yabagamba oyo mukwano gwange tekirala. Are you raising your voice? Soko mbulire otandise n'okuboggolera taatawo olw'okuba afunye akalenzi. Bannaye abadde nyamba kumaliza homework. Stop your mouth. Jukira yeekwasa kino kwa n'azadde batebamuwa budde kukola homework. We trained you, we gave tukuwadde buli kimu. Mwana waffe tukutendese. a boy on the call. Osazeewo tusasula ng'ofuna akalenzi ku ssimu. I'm going to seize your phone. Essimu yo kati ngenda kugiwamba buwambi. And I will seize your computer. You Ne kompyuta yo ngenda gikuggyako togenda sigala ng'ogirina. Mommy, talk Aye taata yogerako ne maama. Bintu nze mbadde just nna mukwano gwange tusoma. and special to me. Oli mukwano gwange wanjawulo nnyo. Yamuga kati genda mu kisenge kyo. Go to your room. Genda mu kisenge kyo. I'll come and deal with you later. Ngenda kujja gwe nkukwasaganye. Nze mundeke nammwe. Mmwe temunjagala na kunjagala. where did we go wrong with this girl? Kazo tuyebuza muwala waffe ono ebintu byakyankalanirawa. She said we don't love. Omwana agaye tetumwagala namwagala. She said that to Ye omwana oyo akyogera ate gye tuli ekyo.
bitandise omwana yakatandika butandisi okubeera nga afunamu abamugamba ebigambo ebikyamu n'atandikira okubeera nga akola empisa ezitategerekeka. Adekomo. Kamunawe olweggulo yuno omuwala Gloria asanga waliwo ali ku luggi. Good afternoon, ma. Kyava atuuka wali nga yono akomyewo ne muwala alabika nga gwe wakubye oba ebikondo oba embooko alabika nga waddewo okulwa ne Tyler agyetunudde. Okay. Kakati omukazi ajjabuuza abazadde b'ono omuwala weebali nti nedda kale nze kamba noonyeeko. Hello. Kyava akuba essimu. Good afternoon, Mrs. Rachel. This is Miss Akubira maama w'omwana mugamu naye nze musomesa wa Aima. at your house. Era ndi wano ku nnyumba yammwe. Beat you like this. You four. Kati onamubuuza kiki mbuulira ani akubye bw'ati. Onakyogera ku ssimu onamugamba abantu avuka bazze nga bambonyaabonya nenkola kiwaŋŋambye okukola. I say me you confound them. Nagambye yimirira wimirizaawo sagambye kulwana. Chobulo. Kaga ne kye yakoze ono mukwano gwe Gloria eyakimulagirira. Don't drag me inside though. Amugamba nze singa bajjawa ne bagamba binera biki byaddewo tobinteekamu tobagamba nti nabibaddemu. Ono kyava akakasa nti agenda kujja ate maama wabire nga babyogeramu. Babano bene video ebisinga bulijjo tukubiriza okusubscribinga okulikinga n'okusharinga bikulu nnyo. Bwatyo n'avaawo nga musaasiddeko naye amugambye tobinteekamu kyokka ate nga yamugambye nti bwe bakutiizinga naawe ddiza. Maama naakomawo nja kuba oluyikaana kange gwe okubeera nga mbonyamu. Kaga maama kakkana omwana ono yadde mu kulwana era yadde alwanaga ne banne. Kakati amugamba nti omwana yasse n'akuba mukwano gwe mu kiraasi. Kakati oli gwe yakubye n'akuŋŋanya banne ne bamukuba kirindi. Honestly, Aima has Agamba omwana ono ennaku zino akyuse nnyo. Mbajjukiza abasomesa amanyi gy'okulwana bammwe era mbawulirizenga. Yabagamba omwana ono ennaku zino agenze okubeera ng'akyusa enneeyisa mu bantu. Ne mu kiraasi takyatuulangamu abeera yeebuzaabuza. Kyava buuza mwana we school fees tuteekayo za kubeera ng'ofuluma mu kiraasi. Bana abazadde mujja ku masomero oyo mubuza kubasomesa. Temudifendinga nnyo baana bammwe ebiseera ebisinga bakola ebintu bingi nnyo gye mutabeera. Why do you sneak out of school? Tata abuuza omwana ne lwaki ova ku ssomero n'odduka n'obulaabulawo. Taddamu akababu kaabi. I know Aima is from naye nga tumanyi bulungi buli wava ku ssomero yandiba agenze siikana kali akalenzi kaliisa. the way of the Lord. So where is this character coming? Yamugane badde manyi ekamaka gano g'abalokole ono omwana enneeyisa ze n'azijjawa. This is the point. Kyava bagamba nti eyo si y'ensonga. Bamubuuza nsonga ki entuufu. What is the point? Mbulira nsonga ki. I don't know what to do to this girl. Yabuuza ne banne ono olugera mukolera kiffe ku myaka gino emito okubeera ng'abonyaabonya bw'ati. Aima has everything. Aima. Buli kimu akirina yeetaaga yalina essimu alina kompyuta asobola osoma nga bwe yeetaaga. What do you ask for? Naye kati ki mwana waffe ky'otugamba kye tutakuwa. When I was your age, I know how much I suffered. I will come back. Maama nanyumya isitole amugamba we nali omuto nga ggwe nali nkeera ku makya ne nsoma ne kubawo ne ntunda butto. Here you are. You nga noonya school fees nga n'ekyokola kikutusumbuwa. granted, you're doing whatever you like. Naye gwe olina buli kimu ate otandise kukola bukozi kyoyagala. School management wanted to suspend Aima. Abagamba nti badde bagala namugoba ku ssomero naye ne tugamba nedda. Both of you talk to Kasooke twogere n'abazadde naye tusaba naye mugende muwala wammwe. that kind of attitude. Kubanga embeera yo ku ssomero bajja mugobako senga ayongera okubeera nga yeddingana. Kwegamba omwana byakola bivudde mu kubeera nga bamugambako obugambo bito naye kyaka omukozi amutraininga ebintu bingi. We really appreciate everything you've done. Abagamba ne musomesa tweyanziza nnyo byonna byokola we bali kubeera ng'ate omuleeta tugenda kwogera naye. Tutereeze ensonga ate badde musumbuwa. Yeah, we will. Thank you so much, ma. Beebaza. Appreciate you. Thank Mwenye waliwo abazadde omusomesa wajjanga ayogera ku mwana ebitamu byabadde akola omuzadde amukuba bukubi. Omuzadde tayagala mwana we bamwogerako kabi. Wandibanga muzadde gwe okuza musege bw'obeera nga toyagala mwana wo babeeko kabi kemwogerako mutereeza. Yasigala wano nga yeekaabya. Naye nga maama yeebuuza bino byatandika ddi? Omwana waffe agenda kufuuka ki? Mu budde bw'ekiro
tujjukira firimu gye yatandikidde omuwala yuno adduka alina kyadduka alina kyadduka mu budde obw'ekiro ate laba waajjangwa aleekanaga nekindeke awo yazuukukira agenda okuzuukuka kibadde kiro kyantiisa kyava adduka ate agere mu kisenge ky'abazadde be abire ng'ate asaba bamuyambeko kumugumyagumya anyenyanya naye mbadde nalootse ekirooto jjukira bano bakoowu kati muzeeyi taata agenda okubeera ng'azuukuka yagale mwana waffe kiki kikyogezaako okukola genda bibake naawe ebirooto yamugaa taata nfunye ekirooto ekikyamu ekibadde kirooto bulooto mwana we genda weebake ekibadde kirooto bulooto yamugaa nedda nze sikyasobola kwebaka tidde kale genda manyi otutono tuzibu kale genda osabe katonda akuyambe weebake teri kigenda kubeerako taata alimu otulo so yamugaa kimu ne mwana wange genda weesabire kubanga saa zino twebase tuli bakoowu katonda agenda kuyamba space between us ye firimu olina VJ Ivoxy nga bulijjo Fine girl. What did they do? Kati wafuna kadde emisana abeera ku TikTok anti kati baamulaze biki ebikola. See them. Oh, wow. Baba no yekozeeko bulungi kakati ekiri wano mu TikTok oba okiraba. Onamugamba ane kambereko wano. Tichamo. Kyabega nange yenze musomesawo nza mutendesa okukola bino byonna. Era ne kakati mpozi ona commentinga ki? Gwe simayiri nyalo naye kale nkubuuzizzaako bali kubeera nga atoli ku channel yappe. Sakole face, ako face nawe eseka. Kati kakati ebyo nga biwedde amuyigiriza mazina gaga na mazina. Mwana wami yani onana agatsobola. Not like that. What are you doing? Oh yeah, give me this time now. Mwandibanga muyina abakozi ewaka oba abana mwe bakoppako bayina ebazinaazina. Mujugire sansi gino ne TV ezimu zagira ntu abazina ddala nga bambadde bulala nga badde mu bifo ebyewuunyisa. Tudda erudde eno. Omwolo ono bambi taata we yali akomye okuva ku safari. How's your mommy? She's fine. Evabuza ne maama wali ati ali bulungi. How was school today? Taata namubuuzaako eby'essomero gamba taata waayo akadde okulaba nga bigana ne muwala we. Bali ate kye batakola. You know, Fine doesn't tell me anything. So talk to me. Kyava mutata mugamu ne kati yogerako nange sooka ombulire wadde baki b'osoma nabo. Talk to your father. Ate asomesa abo bali bati yogerako nange naawe. So bw'oba olina omwana bannange funa akadde yogereko naye. Kati mugamu mukono gwange omu yagambye agakufuna boyfriend nti What do you think about? Kati gwe sooka ombulire wadde okirowoozaako ki? Sikyagala namugambye akiveeko naye n'atakkiriza. She kept insisting. Teyakkiriza. See. Okay, mwana wange kino wakoze kirungi. Tegeera kino. Always guard your heart. Olina okukuuma omutima gwo. Jealously. Ate okukumidde ddala. From the information. Naddala okuva ku ebyo ebigambo ebiyingira omutima gwo. Okay. Olidde mwana wange. Any movie? Olina akafirimu akapya ndo olaba? Taata tebannateekako bupya. Naye ng'ekikulaze nti taata ono afaayo eri muwala we. Si kufaayo kokka naye amuwadde n'akadde okubeera nga boogerezeganya. Bataata bameka bamama bameka abakyalina akadde nga kano. Kino bannange kyetaagisa oba onakuza omwana atya Katonda. Kino kyewetaaga okubeera nga okola. Naye okumulekera ensi okubeera nga yagenda omukuza ogenda ofunira obuzibu. Taata nyuma naye amugamba waayi olina ebintu byonna ebibulako byetannafuna nti nedda twabigula wiiki ewedde. Buy more. Tujja kugula ebirala bingi. And more. Okay? So let's all give you affirmation.
kakati munaye taata agezaako kugoyana muwala we mpola mpola banyumyamu. My mind is protected. Era bw'atyo babalinako boogera nti obwongo bwange bukuumiddwa n'omutima gwange ne future yange. By the light of Era byonna mbyetolooza okwakaayakana kwa Kristo Yesu. in Jesus. Era ngenda kukola ekituufu mu linnya erya Yesu. Ye Sara ya taata n'omwana gye basaba okubeera nga beenyweza. Naye agenda owulira akawoowo, maama yategese nti ye. Maama yake yategese nti ye. So let's on Friday. 1, 2, 3. Bwe batyo ne bagenda ate tugende mpola mpola. Naye nga mazima gali nti taata ono awa muwala we obudde. Bonna yabasumba n'abaweereza ab'amaanyi n'ab'enjawulo mwenna mukaase nti muwa abaana bammwe obudde. Ekyekyo tugenda basekerera nga tulowooza nti mulina kye mukola ky'amakulu. Kakati abazadde balaba TV ono ali wano ku tsimu alina baweereza hayi ne hedo. Bano bafunye akadde balaba TV bombi. Kyava bagamba nnyabo gyangu ntula firimu eno TV gy'osinga okwagala. Yamugamba ndi bulungi. Yamuna otule wano. Ndi bulungi. Temweraliikirira ndi bulungi. Nana zati bayi serious. Omwana luli yali ku tsimu ng'akola ebitategerekeka. Ne leero ali ku tsimu aganye ne TV ne bali awo bamuleka bulesi. Kati ku tsimu atandikidde dde ofuna boyfriend boogera naye. Era omugamba ebintu bingi. Ne TikTok ye yino yemukusinga likes ku TikTok. On your hope you didn't forget anything. Not at all. So oluvannyuma ate olunaku lwakera oluddako ne babeera ng'ate maama we waka balina okubeera ng'ate batambulamu. Mom, you're leaving. Maama ne taata balina olugendo lwe bagendako. Can I stay with Zoe? Amugamba naye sagala sigala wano na Gloria njagenda kusigala ne Zoe. Zoe's house so we can read and play. Yamugamba sigala tugenda Zoe so osigala ozanya nga tusoma. Iva. Gloria. Taata amugamba nedda Gloria waali era yagenda okubeera ng'akola biri. Huh? I'm not bothered by how long you're going to stay away. Yamugamba taata nze sitidde n'ogenda lwayo nnyo bamugenda kukoma. Always busy. Naye njagala just kubeera n'eri kuba wano Gloria abeera busy ku mirimu gye. Amulimba nammwe nze mbeera wano nga nkola bitono ne mmaliriza. Fine, please. Omwana n'agamba naye njagenda eri saa kusigala wano waka. Okay. Kale bw'oba bw'otyo bw'osaze watyo tunaagamba ki? You're gonna behave yourself. I don't want. Naye kakatsa nti oli safe sagala wulira nti wakoze omusango gwonna. All right now. We'll call her. Bwe batyo bagamba tugenda kukubira anti maama Zoe ate abeere nga akukkiriza okubeera ng'obeerako ewaabwe paka tunaagamba. Bwatyo Gloria n'abate nga basiibula. See you next week. Amanyi tunaabalaba wiiki ejja mwebale kubeera nga mugenda. Omanyi kinyuma nnyo okubeera nga bosi taliwo n'okola emirimu gyo. Kati ono omuwala bambi. Naye bwatyo bwakinyumirwa. Kati yalwaga gwe nja kukuba omunene ogamba otya nti oyagala beera naani. For this house. Kati oyagala beera naani. Nze kati wankooye. Don't worry. Can go. Emugaba kale gwe ogenda genda jasigala wano zekka. Go. Hi guys. Lengera yuno adda ku social media status. From Shane and Ali wana anyumiza naye nze nagenze komula bubu ate wali ebintu ebiri pinki. oils. Naguze bulipo oils obupya ebizigo ndi ku kizigo ekyenjawulo. Keka nakawala ka Zoe bamusindisa okubeera nga asula side eno gye babeera. I have to do this. My friends. Era yuno omwala amugamba nze nnokukola kino kyenkola kubanga mikono gyange gyagala update enkya. Nokaasa nti channel yange eriko ebintu ebiriko akaseera konna. Don't post your life. Kyava mugamba munange akaseera kano twende tusoma bitabo agwe madam kakkana. Coming from someone who posts that sleeping and waking up online. Amugamba neggwe wakazuuka naye wagenze ku online kiki? Media girl, you need to wise up. Nyabo kakkano olina okukola mu magezi. Come let's do Ndeka nze jja mutwala video eno saagala. whatever. O training omwana kijja kuba kikolera bulungi. Nadda kuserefize okubeera ng'ate agenda mu maaso. Obudde bwatambula teerabira yalina okugenda eri Kaliisa mu kizimbe kino kyayita n'akugwa.
yatambula kawolawola n'amera nga atasembera okutuuka mu ndeeri. Wano yasinganyiga boyfriend we era asula nti boyfriend side eri gyali. Kumbe ne Zoe azamulinnya kagere era bw'atuuka n'alengera embeera eyali mu ndeeri yasalawo mangu ddala kubira ate kitaawe. Kitaawe aba akyalirudde eno essimu y'emolera evuga yamugamba yenze Zoe taata. You have to come now. Jangu mangu olina okuyambako wano. Taata amugamba kakkana ayima yuno ali mu buzibu bwennyini bunene. Where are you? Kibambuuza nti oli ludda wa mwana wange oli ludda wa? It's a building close to the end of the street. Yamugamba taata ndi wano ku kizimbe kyanakuggwa ng'oyise ku street. Just come out. Jangu mangu olabe ekyo ekigenda mu maaso muwala wattu ali mu buzibu. Where you are? Just come down. I'll be there. Kibamugamba kakkana mwana wange genda kujja ate ngubere nga nkutereeza. Bwatyo naba nga tagisimbudde. Aima. Eno munda Kalisa kyava asinkana munne Aima. Why are you always in this? N'ensoko mbuli lwaki obeera mu kifo kino ekitaliiko wadde enzigi? Don't be scared. Ngamba tewali buzibu totya bino bya bulijjo. Atuuka erudde eno nga waliwo n'omulenzi omulala kiki ekigenda mu maaso. It's just my friend. Yamugamba totya oyo mukwano gwange tewali kyamaanyi. Please, where did you bring me to? N'ensoko mbuli lwaki wandeetse wano kinjagaza? You don't have to be scared. I'm here with you. Yamugamba totya muntu yenna nze ndi wano naawe. I have to go home. Njagala kudda waka mundeke ngende eka. Togenda kudda waka okyali wano nange. I can't. I'm going. Emabega. Akaana tebakawambye. Akaana boyfriend takawambye. Banna ya boyfriend mbegendeze ne ba girlfriend. Take me home. Kaka wakane munzize waka. Munzize waka mama. We'll call the papa. Mugamba tugenda kubira taatawo tumusabe miliyoni 2. No. Ne mwadde mu miliyoni 10. Plan yakyuse dda. At 20 million. Plan yakyuse dda tugenda musa miliyoni 2. Zino ebiseera bituuse. Tugenda twagala miliyoni 2 okubeera nga tuta omuwala waabwe. If I commode this thing, if you shout, I will dare. Kyava mugamba gwe nnyabo wandibadde oleekaana wano enamba ya muzaddewo nga tulina kutemako omutwe. Call your father number. Ono yakulembera bano baba bandana. 0 Omwala kyava asoma ennamba naye ng'atidde. 0. Omanye ebintu ebirimu okubeera nga bakuwamba tebiba byangu. Kumbe taata Zoe yuno naye atuuse era alina ky'alenjera. Why you stop it? Kyava bakanga mwe poliisi mwe mugende. Yabakanga mbambi ne babeera nga ate bavuddeyo. Kyava ajja atabe nga sinkana Aima. Kazi wattu abadde mu kutya ebintu ebyatandise bimuletedde ate okubeera ng'afuna obuzibu. Aima. What? Olweggulo amuleeterako amugande Aima sokumbuli ki ekyabaddewo. And why did you leave the house secretly? Lwaki wavudde mu nju nga totegeezzaako muntu n'omu watotolose butolosi? Who's he? See, Aima. Amugambe nesokumbulire sikwala sikunyigidde njagala kimutegeera ddala nsonga ki eyabaddewo. And I want to understand you. Njagala kukutegeera ntegeere ddala kiki ekyakusumbuye. Talk to me. I want to understand. Yamugamba yogera nange mwana wange ntegeere ate ensonga gy'oyitamu. There because. Kino ekitundu bazadde bujjo tebakimuwa. See. Yamugamba nawadde ekwanadde mpulira nga ndi safe ate nga mpulira bulungi. Seen and safe. Sokumbulira dde olya nga oli safe. Aima, explain that to me. Nyonyola ekintu bwe kityo. You listen to me. Why do you message me every morning? Yamugamba njagala obeere naye njagala taata nga nga mpuliriza buli ku makya You told me I was beautiful. kubanga nzikiriza nkyali mulungi naye ebintu bingi nnyo ebiri ewaka. I'm so sorry you feel that way. Munenzala kunsonyiwa bwe nga embeera ebadde bw'etyo. Parents about it. Era ku nsonga eyo. Do you care about work?
And the money they earn, they give me everything. Kati amuga munange bino byonna ebintu mbikwasaganya. The attention. Naye amazima gali nti omulenzi gwe nafuna mpa akadde n'aŋŋambako ebigambo n'ansaamu amaanyi. Is that why you're always Ate bazadde bange ebyo tebabikola. having dinner when we're praying? Because I notice you're always on your phone. Yamuga ne sokombuli amazima bwe tubeera tuli ku mmere obeera ku ssimu. Obudde wakyo omalira ku ssimu. Kono nti munnange mbeerawo nzekka kati ngeza kudduka kintu bwe kityo. Emma, listen to me. Even if Mpuliriza munnange. Jesus, Wadde nga bazadde balemereddwa ye Yesu tannaba kubeera nga atalemereddwa. he sees you. He knows Ye Yesu alinaawe era akumanyi. more than any boy can. Emma, you don't need to. Yamuga munnange ayima toyetaaga kubeera nga ate ogenda mu kwagalana ne relationships kati okyali mwana muto. Do you believe Jesus is your friend? Gwe oteekwa okkiriza nti Yesu ye mukwano gwo. You see, all of this incident. Kati nno wuliriza bino byonna byonna ebibeerawo. Bazadde bo bulijjo babagambako oba ne You mukwatagana. like to reunite with your friend Jesus? Yes. Good. Wayitagwa oddemu owanike emikono gyo okubeera ng'onyogera Yesu Kristo abeere mukama w'obulamu bwo. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, I thank you for your Kyava amusabye essaawa ga Mukama nkwebaza olw'omukwano gwaffe. What are you doing with a boy? Kale mu kaseera ako baayita bazadde be naye ne beebuuza ne mwana waffe okola ki n'omulenzi? What are you doing with a boy now? Just Omulenzi omwagaza ki mwana wange okyali mwana muto? of that we don't Kazi wattu yagumye dda eri awo ayagala kuwuliriza ze kye boogera ate nabyeko kyayogera. think. Kikazi otyaka ne mwana tumwadde buli kimu omwana abadde ki? Ma, I never asked for Yamugamba ne maama bino byonna sibisaba nko mbadde muŋŋamba okumpa. not your money. Ezo ssente empitirivu n'ebyo gadgets ebiyitirivu. You love me. When I came to ask you about having a boy, Mugamba maama bwe najja okubuuza okuba ne boyfriend tewanziramu wange wa bugobi. you never have my time. Era taafuna kaseera kuyambibwa. I was like a street. Nali mu mwaka nga nneŋŋanga atali wangu kuba nali simanyi muntu n'omu awo. Nga buli omu ali bize mu bibye tanfaako. have to understand. Yamugamba nti tukutegeera. You're supposed to be my friend. Taata olina kuba mukwano gwange. My Olina kuba mukuumi wange era kitange era nyweza. You're always too busy. Naye buli kaseera obeera bize mu mirimu gyo tompa kadde. children don't need luxury. They need Ono wagala nange abaana tebagala nnyo bibalabako bagala nnyo ssente n'okulabako n'okubeera nga kibitu kyambula bulungi. she needed her parents. Kakati ono omuwala naye batubadde yeetaga bazadde be bokka bokka nga teyeetaga balala. promise we'll do better, okay? Era basigalawo bwe batyo. Ne bagamba muwala jangu munnange. Bongera okutegeera muwala waabwe kuba baali bategedde nti baali tebamutegeeranga. Henceforth, Era bagamba mwana waffe tusala tusonyiwa kuba bujja tumanyi kye tukola. every attention you need. Tugenda kuwa obwagizi bwonna bwonna obwetaagisa okulaba nga okola I'll bulungi. take care of you. Huh? Era tusaba Katonda akutukuumire. Tell me, where would you like to go to? Anywhere, just Kyava bagala naye mba nga omwetaaga ate tugendeko twetololemuwa. Ngenda batwala out. Essanyu era tandika mu firimu laba essaawa zino likomyewo. This is a new beginning for your family. Yakamu ne famire yammwe nga nnungi. Obadde ne VJ Ivoxy nga bulijjo. VJ Ivoxy 0772 763132. Bakadde bakayita the space between us. Oyogera okuyigira ddala nti omwana wo oyo osaanidde okubeera nga ate omukwasaganya mu ngeri enjawulo. Si kubeera nga ate omukozi yamulabirira yamukolera buli kimu. Katonda waffe abawa omukisa mubenya okutuninga in likinga sharinga ate genda maaso n'okubeera nga otereza ebitagiso otereza. Bye mweraba Mukama abawa omukisa. Teacher and friend when questions build